Ababaka ba Parliament bali ku nsonga y'ekizimbe okubeera ekifunda ye omwogezi wa Parliament omukyala Helen Kawesa avuddeyo n'annyonnyola nga President Museveni bwe yabasuubiza ensimbi ez'okugaziya ekizimbe kino ng'okutandika ne sabbiiti y'omwezi ogujja bagenda kulaba nga batereeza. Omuwendo gw'ababaka ba Parliament gweyongedde okuva ku babaka 375 nga kati bali 458 mu Parliament ye10. Ekintu ekiraga nti ebitundu ebikiikirirwa mu Parliament byeyongedde obungi. Kino kiddiridde government okutondawo zi district empya n'ebitundu ebirala ebikiikirirwa mu Parliament. Ebitundu ebipya ebikiikirirwa mu Parliament kuliko municipali y'e Kiira, Bukono, Tochi, Terego County East, Upper Madi Okor, Ivy County, Bukoma Nsimbi South wamu n'ebirala. Abamu ku babaka betwogedde nabo bakkanya n'ekyomuwendo gw'ababaka okuba omunene kye bagamba nti kyakunyigiriza ebyenfuna by'eggwanga. Wabula nga kino kyasabwa President Museveni abalonzi. Mu kaseera kano nga tulina ebizibu bingi, abantu baali badde tebasaba constituency. Zino constituency eziweebwa bannayuganda kazibe districts teziweebwayo for service delivery. Ziweebwayo kutuukiriza bigendererwa bya bufuzi. We actually are talking about reconsolidating districts and local administration so that we spend less money on overheads and more on delivering services to the people. Ekyokongeza constituencies nchogerako kubanga oraba constituencies bazongeza kubanga abantu bazisabye. Gye buvuddeko President Museveni yategeze eggwanga bwe yali ku Parliament nga bw'atejjusa kutondawo bifo by'ababaka ebirala. I am responsible for a big Parliament. I have no apologies. This is because I travel a lot in the country and I see what the people need. And when I come, I propose some additional constituencies. Like, for instance, I worked for, and I'm glad Parliament approved, for the Eek constituency. Wabula yo omwogezi wa Parliament Helen Kawesa ategezeza nti ekyomuwendo gw'ababaka okweyongera kyabakosa nnyo mu ngeri nti Parliament nfunda era yeetaaga okugaziya ekintu kyagambye nti kikolwako. Nenga tusuubira nti mu maaso mwaka egijja ng'ebiri twasabye gavumenti ssente etuwe ssente ensimbi tusobole okugaziya Parliament. Ku Kingdom TV nze Steven Tulyarugayo amalindirire.